twalirwa kuna yes lwakuna waliyo dduwa ya Sheikh Muzaata awekawempe mu makage so ne tugende nga basabira omwoyo gw'omugenzi then nga basabira n'abagenzi abalala Dr. Kuluthum yakwata mu nsonga eyo era wakati mu dduwa Dr. Kuluthum n'asooka ayiwa avaamu amaziga amangi naddala mu kaseera ako baali basabira omugenzi ebigambo byali bya Luwarabu I wish nali mbimanyi nandibadde mbibabuulira wano naye nga gye sibimanyi ate nga namwe mukimanyi sibimanyi tubireke ne munange wakati mu kusaba Dr. Bambi n'akaaba amaziga ine mpuliranga nange mpulira njagala kukaaba nakuba ne ngamba nedda bajja kugamba ate oba nkaabira ki ne ngamba nedda ne nikankireko ekyo ne bamenda Dr. nga kabira yamala okuva bami mu ssaala bwati bwe namufuna omukisa ne musala nga ne mugamba Dr. munange nkulabe nga amaziga gajula okuggwamu nangamba munange sayimu sigumanga bukyanga seeka agenda omuntu gw'obadde oyagala bwagenda tomala gaguma bwotyo ne mugamba kakati munange ekyo obutaguma nkitegeera kati ekyakula mu kyakiraba atya okulaba nga kale tuganye wadde nga musanji waba yagenda naye ekibadde kimuyisa bubi okulaba nga oyiika amaziga amangi bwe gatyo ate ng'okabira musanji n'agamba munange nze era kyekyanjagaza Haccram oyo yantegeera Haccram ekyamuleesa ng'ovudde kunjagala kunnyiga biwundu era buli bwenkaaba mbeera wali mbeera mu kifuba kye n'angumya n'ansiisa n'angamba tofaayo maati kasitanze wendi ate ngenda omutula mu liiso bambi ng'eriiso nalyo kitegeeza nti waali n'eŋŋuma twayogera ensonga emboozi yali mpanvu nnyo ne Dr. Kuluthum oyo sooka omumpe munnange ne bannange bambi kyakaaba si kyekirina eriiso Dr. wakaaba nnyo. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibo kigenda kitya? Kigenda bulungi. Enteekateeka ebeera etya okusinziira ku nteekateeka yo nga Hajati nga oteekateeka edduwa zino? Kati waliwo Seeka wa nnyumba Seeka Abdurrahman kati gwe neebuuzaako okusookera ddala ekisibo kituuse edduwa tugikola olunaku ki nagamba olunaku gundi abantu abamu batuuka time ne bakivaako bwekyo ekisigala nga kikupushinga okukola edduwa zino? A lot bingi. Bikisooka ndi mukyala musiraamu nkulidde mu busiraamu nkimanyi nti tuba tulina okusomera abafu edduwa nengatako ne bonds gye nina n'omugenzi balina omusomera edduwa ne bakadde baffe kubanga kati eno edduwa osomera kale abantu bonna baba nti yabadde omuntu omukulu. Kiba kya buli mwaka kiba kya buli kisibo kiba kya buli kisiibo ya buli kisiibo nekisinziira abantu bayinza okigamba nti anytime kozize buli swala nteeko muteekamu ne kati buli kisibo mba nina okukola edduwa eno naddala ku lunaku olwokuna kuba olwokuna olwo yaŋŋambanga nnyo olwokuna sabira ku bazadde bo Allah asindika emyoyo ku nsi gwe batasabidde ne gudde nga gunyiize. Mu kusaba ndabye nga it happens olaba omuntu mukasaba n'amaaso amaziga ne gamutulukuka kiba ekikulosinze mu bwongo bwe eno byonna byamaanyi naye kino kika kisinzeewo anti okuimagininga munno nti taliiwo yafa waliwo ebigambo basseeka bye basoma babi babyogera mu Luwarabu kati mwemba tembitegeera naye nga oba visualizinga munno gy'ali nga toyinza butayinza kumunya nojjukiramu nga mulamu ojjukiramu ng'agenze. Does this justify nti nno wadde nga akadde kayise naye Hajati tannaguma? Tosobola kuguma nze simanyi muntu yali agumye nga afiiriddwa close relative waliba nze bazadde bange bafa dda nakati ekiwundu kikyali fresh. I don't think osobola okuguma ng'ofiiriddwa omuntu akuli okumpi bangi nnyo ensi yonna dwanga wagifudde open ya Sheikh nkulayira ne outside Uganda. Yes, ne outside Uganda ndabadde juze Kigali wala akawalo bakayita Nyamirambo nga bamanyi Sheikh banda bane bakaba amaziga okitegeera nga bakyajjukira omukwano gwe singa bagambye okola Sheikh Dwell open oba ogitwala bana nambole simanyi. I grew up ebizibu byankuza nayina ekyejo kingi ne katamwe strong woman. Tuyanzaja tupoze ebigambo oba olina ebigambo by'osiibuza abantu mwena mbaagala nnyo mwebale nnyo omwami wange mutumiddeko manye ebyo bye mwagala bambi akimanyi naye yennyini akimanyi naye akimanyi mwami ku mysteries akimanyi nti nkyalina pain
omulimu gwe kunyiga naye akimanyi kyovala amwagala nnyo nti yawasa omuntu nga nti gwategeera okitegeera because you can get married ku muntu gatakutegeera ne Allah yampa omuntu antegeera wambadde wali n'omwana n'agamba zobange tobikaabayo ate kati oba byekoza kati amaziga gaba gazo gakola otya you get emotional